Weewaawo bamanyi omudigido ogwo oluguulira tebasagaasagana bamanya nti Amasukkulumu gaba gagguse ssaawa kasita ziwera 3. Nssf Mayumba nkubuuzaako sibyotya nomunaffe weebale kubanga okyatukuumidde okyategedde ntanyeenya ate era okyatwegesa amaaso. Ndi ne Lukyamuza Isaac munnange ku lwaba olulimi bali abategera olulimi lw'obubonero. Tutandika n'ebikulu ebigalimu nga bulijjo. Ebikulu mu Masukkulumu. Tim Sailor is being detained in Chengera safe house along Kampala Masaka Road. Safe house zikyaliyo mu Uganda. Speaker alagidde akakiiko ka Parliament akedde emmere y'obuntu kanoonyereze ku bigambibwa nti waliwo safe house empya e Kalangala. Kana akawaayira kali mu Ebbago tekalina kye kanaakyusa ku kibadde kibeerawo kubanga gavumenti already tugiwola. Okwetegekera obukadde Nssf evuddeyo ku bbago epya agamba lyakuyamba abakozi okuganyulwa mu nsimbi zaabwe. Kujali kuveeri noja nongamba mukuzayo ekarama gyompaddeyo kaki oba mwagala tuzaayo basooka bazeeyo bano abalema abali mu kibuga. Tetulina gye tulaga. Abakalamoja mu Kisenyi ne Katwe bawakanyizza ekyokubazza ewaabwe Kalamoja bave ku nguudo za Kampala. Ebigezo bya Deo Road Development Center biyimiriziddwa. Bannamateeka beeraliikidde omutindo gwandiserebwa. Enzingu ziri 15 ez'oba lya muwakanya omwaka 2019. Amasukkulumu tugatandise naga Sipiika w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Aitwa Akadaga alagidde akakiiko akanoonyereza oba akavunaanyizibwa ku nsonga z'eddembe ly'obuntu mu Paalamenti kabakanene ogw'okunoonyereza ku bigambibwa nti waliwo ebifo omutulugunyizibwa abantu ebyadda mu kifo kya Nalufeenya bino nga byakazibwako lya safe house. Ababaka bagamba nti ekifo ekimu ekyengera ne Lwamayuba isangibwa e Kalangala bye bifo kati ebikozesebwa ebitongole by'okwerinda ebimu okutulugunyirizaamu abantu. Omubaka wa Kawempe North Latif Sebagala yaleese ensonga eno bw'ategeezezza Paalamenti oluwaleero nga bwe yafunye obubaka nga kirowoozebwa nti bannayuganda abasukka mu 4 abazze babuzibwawo mu ngeri etategeerekeka nga bwe bakuumibwa mu kifo ekimanyiddwa nga Lwamayuba ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kalangala. Madam Speaker, this is a serious case. Lwamayuba is in Kalangala and the place is well known, Madam Speaker. So I will request, Madam Speaker, the indulgence of this House that if Ugandans are being kept in such ungazetted areas and they are tortured, and they also told me, that's why I'm saying it is alleged that those who have been tortured to the extent of maybe death, their bodies are thrown in the river, in the lake. Ono ategeezezza nti okusinziira ku bubaka bw'alina abantu ababa bawambiddwa bayisibwa katabi wano Entebbe ne bateekebwa ku maato okutwalibwa awali ekifo kino Lwamayuba nga wano ababa batulugunyiziddwa ennyo nga basigaddeko kikuba mukono basuulibwa mu mazzi. They are picked up by ISO and other statutory operatives. They are taken to Katabi and then they get canoes and boats and they are taken to Kalangala Island, a place called Lwamayuba. Y'omubaka wa Arua Kasiano Wadre ku nsonga eno aliko amannya g'abantu gasomedde Paalamenti bagamba nti bano omuli n'Abasomalia bakwatibwa ku nsonga ezitamanyiddwa nga kigambibwa bakuumibwa mu kifo awalala awatulugunyizibwa abantu ekisangibwa wano ekyengera. One Jamila Asha Atim, a resident of Rivoli Division in Arua Municipality, and a record clerk of Arua Regional Referral Hospital was kidnapped by men in a white vehicle as she was walking home. It was later discovered that Tim Sailor is being detained in Chengera safe house along Kampala Masaka Road. These people have undergone horrendous torture. They are given 1 meal in 4 days.
Speaker Kadaga wano wasinzidde n'alagira akakiiko ka Paalamenti akalondola ensonga z'eddembe ly'obuntu kanoonyereza ku nsonga z'ebifo ebyogerwako oluvannyuma kaveeyo n'alipoota mu ssabbiiti 2 zokka. To proceed to Kalangala to establish whether there is a safe house and what is going on there and give us a report. We'll give you a fortnight. This committee of the House will handle that issue as well and give us a report. Nga mukimanye bulungi nnyo nti ekintu kyonna ku gavumenti eno Parliament yeetengeredde mugenda kulanga bagenda tuuka ekyengeraawo tibagenda bakkiriza kuyingira oba se ekyo beera baba n'abakkiriza abantu ekiro kya leero bagenda kubakyusa babatwale mu Tocha Center zetumanye eziri Nansana eziri e Kawempe. Gavumenti eno tugitegeeza nti abaaliko babatulugunyanga ne mujja ne mubalwanyisa nammwe ne babatulugunya tetujja kutya era njagala kukubiriza bannayuganda buli omu waali nti olwolaba gavumenti ng'etandise okukwata ebisubi mu kifo ky'okukola ekituufu kubanga ekituufu kiri nti balina okuwaayo obuyinza ekituufu kiri nti tulina okuteekawo demokurasiya mu ggwanga lino bimanyiddwa naye ffe nga gavumenti tetumanyi kifo kyonna nti safe house. Speaker era alagidde minisita w'obutebenkevu Jeno Elito Mwine sabbiiti ejja atangaze ku nsonga eno. Both in Chengera and Kalangala and others. The Minister of Security should come here and inform this House why they are holding Ugandans in those safe houses. You should come Wednesday next week. Ekifo ekyali kimanyiddwa ennyo mu nsonga eno ekya Nalufeenya kinajjukirwa kyaggalwa mu Gwokuna omwaka oguwedde wabula ng'ensangi zino abantu bangi bazze bawambibwa abamu ne bazuulwa nga bafu ate abalala nga basigaddeko kikuba mukono. Shamem Naiga, Delta TV, Amasukkulumu. Bino bikwata ku buli omu badde baga tunaabiwulira tadduukirira ndulu naye katusabe akakiiko akateereddwawo kaveeyo n'alipoota ennambulukufu. Nga tuvuddeko mu buufu obwo abakulira ekitavu ky'abakozi ki National Social Security Fund batangaziza ku tteka eppya erifuga ensimbi z'abakozi ne bategeeza bagenda kwongera kukuwola gavumenti ensimbi okuva mu kitavu kino ne balabula ne kampuni ezitaasasula ensimbi z'abakozi tizakukangavulwa. Ku ntandikwa ya sabbiiti eno gavumenti yayanjizza ennongosereza mu tteeka erifuga ensimbi z'abakozi ez'obukadde eziterekebwa ekitongole ki Nssf mweyagalira okussa emisolo ku nsimbi zino singa nannyinizo atuuka okuzifuna saako okwongera okuwola gavumenti ensimbi z'abakozi. Kino kyatabudde abantu bangi era abakulira ekitavu ky'abakozi kino ekya Nssf bakakasizza nti bakwongera okuwola gavumenti ensimbi zino okuyambako okukulaakulanya eggwanga. Senkulu waakyo Richard Patrick Byalugaba agamba nti kino si kipya era bannayuganda basaanye bakyenyumirizeemu. So ffe nga Nssf kituwa nnyo ekitiibwa n'okwesiimisa nti gavumenti yeewola ku ssente z'abakozi okuzimba Uganda kubanga era ssente z'abakozi zandibadde ziyamba nnyo gavumenti mu kuzimba Uganda. So Byalugaba ayongerako nti kino okukissa mu tteeka kye kisinga obulungi kubanga kirambikira ddala eggwanga ku kiki gavumenti kyeteekwa okukola. Nze ndaba nti kirungi nnyo nti tukitadde mu bbago okuggyawo dawuti yonna nti tubadde tukikola kati kiri mu bbago tujja kweyongera kukikola kubanga kiyamba nnyo Uganda. Kino kiwagiddwa ne banka ya Uganda enkulu okusinziira kwagikulira Gavana Emmanuel Tumusiime Mutebire. I think it's a good idea that Nssf should lend to the government because at least that means the government will not resort to commercial banks to borrow, which is a good idea. So I support that entirely. Mu kiseera kino ebitundu 4 ku buli 100 ku mabanja gavumenti ge yeewola okuva wano mu ggwanga ziva mu kitavu ky'abakozi nga tekimanyiddwa oba okwongera okuwola ensimbi zino tekigenda kujja Nssf ku mulamwa. Ebirala ebyatabudde abantu mu nnongosereza eno mwe muli ekyokujja emisolo ku nsimbi omuntu zafuna ng'awezezza emyaka 55. Gavumenti kyewadde abantu abasavinga mu Nssf bajja kukirizibwa nti 30% of their income bayinza okugisavinga mu Nssf nga tebalinaako omusolo gwe bawadde. Bano era balabudde nti mu tteeka lino Nssf yakuweebwa amaanyi okuwaliriza ebitongole ebinaalyazaamaanya abakozi okubaterekera ensimbi oba si ekyo bakangavvulwe.
wadde nga etteeka ligendereddwamu okuyamba abakozi okufuna ensimbi zaabwe mu bwangu saako okuzikuuma obulungi, wakyaliwo okutya kubanga abakozi tebeebuuziddwako era nga kizibu okuwawaabira gavumenti ey'awamu singa eremererwa okuzza ensimbi zaabwe. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu. Abale nnyo Kalungi Betty. Ngate tuvuddeko ku nsonga ezo Bakalamoja abawangaalira oba batetenkanyiza obulamu onekatwe mu zone emanyiddwa nga Kikalamoja bakombye kwebaza eriibwa nga bagamba nti ebyokubazza ewaabwe ku butaka si bakubikkiriza. Bino babitegeezezza abamu ku bakulembeze abavudde mu bitundu ebyobukiikakkono bw'obuvanjuba bwa Uganda mu bali awamu ne ba KCCA bwe babadde basinkanye okubaagazisa okudda ewaabwe n'akabi ak'okubeera ku nguudo zibadde baludde nga bawangaaliddeko nga basabiriza. Abakalamoja abawangalira mu bitundu omuli Katwe mu zooni emanyiddwa nga Kikalamoja bakalambidde ne bategeeza nti si beeteefuteefu kudda waabwe ku butaka kubanga obulamu bwabwe bwamanyiira ekibuga. Bino byonna bizzeewo oluvannyuma lw'enteekateeka ya gavumenti mweyagalira okujja Abakalamoja ku nguudo za Kampala okubazza ewaabwe. Wabula bano bategeezezza nti si baakuddayo kubanga tebalina waakutandikira nga n'abamu ettaka lyabwe lyabbibwa nga n'emmundu zaabaggyibwako ng'ekikulu kyakubaleka mu kibuga beeyiyiza omwo. Era ndi Mukalamoja banzalira munedda nakati ebyokuzaayo wali abatakola wali abakola kyekibuuzo wali abakola wali abatakola kati ngonzizaayo otya ogenda kunyamba ki? I don't support this issue. They are saying that they are going to turn people back to Karamoja or to their homeland because some of us we don't have land there. Then when they take us back, why are we going to start about our life? No, there is no way we stay, there is no way we eat, there is no way you can even sleep. Bano bagamba nti embeera y'ewaabwe tekyabasobozesa kugiwangaaliramu. Kati bano basabye bekikwatako okusooka okubateekerateekera balyoke babagobaganye. Nkuba omulanga mu gavumenti teekerateekera omuntu gw'ogenda gw'osazeewo okumuyamba. Osazeewo okuyamba omwana wange mu street n'osalawo okuyamba nange omuzadde nteekerateekera sigenda kugaana ng'onteekeddekete. Bagenda atuuzaayo n'ekyembuuza ffena bagenda atuuzaayo oba bagenda kulondamu zikyembuuza n'ekirala fe ababeera si nti ffena tusabiriza. Wano abamu batandise okwecwacwana oluvannyuma lw'amawulire g'okubazza ewaabwe okubagwa mu matu. Embeera abantu bano mwe bawangaalira gwe wamma si yeyeeyagaza bw'ogiyita ey'okweyeeya oba tolimbye. Ssentebe wa Kikalamoja zooni Luutu Mukasa abantu bano bageraageranyizza ne bamukuba kyeyo nti nabo ekyeyo kyabwe bakikubira wano mu Kampala. Omubaka akiikirya Kopara County mu disitulikiti y'e Napaaka Achaya Terence akakasiza eky'ebibiina by'obwannakyewa ebimu ebitali birambulukufu mu nzirukanya yabyo ey'emirimu naddala bwe gutuuka ku ky'okujja Abakalamoja ku nguudo. So to say that some NGOs are also receiving Karamoja is right. That one is correct. But now I would like government to take this also as a very important measure to find out exactly how many NGOs have come to Karamoja, what are they proposed as their budgets, and what has been seen as their targets. Kati eno eri process, kati neno eri campaign. We will continue tujagena maaso na campaign. Paka tulabye ntino ki abana bonna bali safe. So until every child is off the street, campaign ejagena maaso. Zaina Nakubulwa okuva mu KCCA agambye nti ekyokujja Abakalamoja mu Kampala tebakisobola nga KCCA wabula balina kuyambibwako abamu ku bakulembeze b'abantu bano, poliisi n'abantu abalala. Ekintu ekyokuzaayo abantu bano NAPAC leadership eri wano yeyina okutekinga lead, yeyina okulembera ekintu kino KCCA ne tugoberera. Aye tetukola ffekka, tukolaganira wamu n'ebitongole ebyenjawulo. Kati nga poliisi tukwatalaganira wamu n'abakola ku nsonga z'abaana ne families. Abamu ku Bakalamoja bawakanyiza ekyokubasibako nti tebakola era abamu babaddewo nga bakakkalamya mirimu gyabwe.
Enteekateeka eno ebadde egendereddwamu okwagazisa Bakalamojja eky'okubazza ewaabwe era ng'enteekateeka eno yakutandikirawo olunaku olw'enkya. Kigambibwa nti enkwata gye babakwatamu ye batiise okudda ku butaka. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo Kiyingi. Bannamateeka beetabira mu kibiina kyabwe ki Uganda Law Society kisabye aba Law Council okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okuteekayo emiwaatwa okukakasa nti abafuluma ku bbangulo lya bannamateeka wali ku Law Development Center tebabeera ba kibogwe. Bano okwogera bino kiddidde Law Council okuyimiriza ebigezo ebiweebwa abayizi abasoma amateeka nga tebannayingira ku ttendekero lya Law Development Center. Ekibiina ekivunaanyizibwa ku bayizi abasoma amateeka mu ggwanga ki Law Council kyayimiriza ekigezo eky'okugezesa abayizi b'amateeka abaagala okugenda ku Law Development Center. Ekigezo kino mu lufuutifuuti kiyitibwa pre-entry exams nga kyayimiriziddwa okumala ebbanga lya myaka 2. Wano pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamateeka Simon Peter Kinobe ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti wano buli mwana wa kugenda ku LDC okusoma amateeka naye asabye Law Council okuteekawo enkola eneekugira okufulumya bannamateeka ab'ekibogwe. Tetulina kusaanuusa kwalite y'abapuliida abafuluma. Bapuliida be tubawa okuwoza emisango gino balina okubeera ku mutindo. Era ffe twagala Law Council eteekewo mechanisms eziraba nga balooya abafuluma baba balooya bavunaanyizibwa. Ono era atunnyonnyodde ensonga lwaki ekigezo kino kyayimiriziddwa ebbanga ery'emyaka 2. Kisooka waliwo obwetaavu obw'okwekenneenya oba ekigezo ekyo kyetaagisibwa. Ekyokubiri ndowooza waliwo ne wandibaawo ensonga y'ensimbi. Omwogezi wa Law Development Center Hamisi Lukyamuzidungu akakasizza enkyukakyuka eno era ng'atangaazizza ku ngeri gye bagenda okutandikamu okuyingiza abayizi abasoma amateeka. Kola oba gye nandise admission criteria egenda kuba nti abaana bakandidates bonna abaamala diguri zaabwe omwaka oguwedde abo bonna tugenda kubatwala kasaba banaabanga bamaze okusaba okujoininga Abakozi kasaba n'abamala okuapulayinga abo bonna tujja kubatwala. Kati waliwo abaana abaali basomyeko ne bagwa subjects ezimu nga nabo kijja kubeetaagisa okuddamu okusaba abo bonna abanaasaba era nabo tujja kubatwala. Ayongeddeko nti abayizi bonna abaatuula omwaka oguwedde bagenda kukozesa diguli zaabwe okubayingiza ku LDC era nga n'abo abaali baagwa ekigezo ekyo kati baddembe okuyingira LDC nga bakozesa diguli zaabwe wabula nga baakuyingira omwaka ogujja. Ngambye nti abaali batudde ku entry ne bagigwa mu myaka egiyise bo tujja batwala mu mwaka oguddako ogw'okusoma. Ono wabula alabudde abayizi obuteeyibaala bagaane kusoma kubanga ekigezo baakiyimirizzaamu. Yagadde nnyo abaana abatannajja wano basanyuke nti ekigezo baakigyewo katulirakisinge oba ebintu tubirisa ebijanjala empiso ate ekyo kyandibadde omukisa okwongeramu ennyo. Abayizi abasoma amateeka bawadde endowooza zaabwe ku nkyukakyuka eno ey'okuggyawo ekigezo ekya pre-entry. Okugyawo nkisanyukidde lwa nsonga nti kigenda kuggyawo obutali bwerufu nti kubanga Uganda saawa zino tulina amayunivasite ezisomesa amateeka ezisoba mu 2. Kakati yunivasite erina abaana beesomesa abataka wansi wa 5. Kakati luli kibadde nga kizibu nti yunivasite esomesa abaana 5 yeekanga nga etutteko abaana 2 ku LDC so nga abaana abo bonna 5 baali baagala bafuuke ba lawyers basavinge societies zaabwe. Ye ekyokugijjawo kijja yamba kubanga abaana bangi babadde bweru nga tebafunye mukisa ogwo practicing amateeka ge baasoma ku university emyaka 4. Kati kino kyakuyamba abayizi abaagwa ebigezo bino nga kati baakuddamu basabe oluvannyuma bayingire LDC. Haruna Nsibuka nga muyizi asoma amateeka asabye Law Council ekyuseemu mu nkola yaayo ey'okubawa certificate ebakkiriza okuwolereza abantu mu kkooti ng'agamba nti eriwo kati erwawo nnyo.
n'amala ne Ebbago n'atandika okusaba buli lunaku ng'asaba Katonda oba n'afuna practicing certificate mukama naye nga buli kimu amaze okukola ki okukisoma. So Law Council tugyebaza naye twagala eteekewo system ennambulukufu omuntu w'alina okuyita okufuuka looya. Anet Nakayibaale yabadde ku Delta TV Amasukkulumu. Amasukkulumu ku Delta TV tugenda katundu kafaka manyabyoyo luvannyuma tukuumuzeemu tukomewo n'Amasukkulumu amala mangi omulina gakwata ku wini byanyima abamuyozaayozezza olw'okugwa mu bintu. Abakugu mu ndwadde eziva ku mugejjo bagamba kizibu okuteekako omubiri ogutali gwa kyeyagalire ng'okozesa butto akoleddwa mu kibala ki olive. Butto ono alimu amasavu agakoleddwa mu kibala kino eky'obutonde era tosuubira kugejja nnyo ng'omukozesezza mu bintu by'ogenda okulya. Butto wa olive ayongera amaanyi mu kugumya amagumba era ayamba nnyo enkula y'obwongo mu baana abato. Ono era mugagga mu vitamin E ekiriisa eky'omugaso ennyo mu bantu abakuze mu myaka. Kati abadde agenda okulya ekintu kyonna ng'okisiise fuba okulaba ng'okozesa butto wa olive kuba wa mulembe nnyo mu kukuuma omubiri gwo nga mulamu bulungi. Manya by'olya. At half price and win with MTN mobile money. Prizes include 24 Toyota Wish cars, 32 bodas, lots of money, MTN Kamunye smartphones and much more. To win, simply dial *165*1# and send money at half price. Everywhere you go, MTN. Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. It usually starts with one foot in front of the other, one deep breath after the other, and one drop of sweat after the other. But this time, let it start with telling everybody to run against cancer. To come run like crazy. Like the present and the future depend on it. Run like the end of cancer is at the finish line. Like the fight against cancer depends on it. Because it actually does. For just 25,000 Uganda shillings, join the Rotary Cancer Run 2019 on 25th August at Kololo Ceremonial Grounds and across major towns. Runs will be flagged off at 6 a.m. Tickets are on sale at Rotary offices, 9th floor NIC building, Centenary Bank Kampala branches, all Capital Shoppers outlets, Acacia Mall and game stores. Rotary Cancer Run. Keep running. The Rotary Cancer Run 2019 is supported by the Parliament of Uganda and sponsored by Centenary Bank. Ekitundu ekyokubiri eky'Amasukkulumu Kitege tukitandise naga
Ekibiina ki Forum for Democratic Change kiyozayozezza Winnie Byanyima olw'okugwa mu bintu katono nga yalondeddwa okulembera ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku Mukenenya United Nations Program on HIV/AIDS. Byanyima okuweebwa omulimu guno avuddemu Oxfam, ekibiina nakyo badde nga yakikulira era kino kikola ku mbeera z'abantu n'okulwanyisa obwavu. Mu 2013 Winnie Byanyima yaweebwa omulimu okukulira ekitongole kya Oxfam era yabadde akikulembera okumala emyaka 6. Wabula olwaleero tukitegeddeko nga Ssaabawandiisi wa UN Antonio Guterres bw'alonze Byanyima okukulira ekitongole kya UNAIDS, United Nations Program on HIV and AIDS nga kirwanyisa Mukenenya. Ono yawangudde abakungu abalala abasabye omulimu guno olw'obukugu n'obumanyirivu bw'alina. Enginiya Byanyima azze mu bigere bya Michelle Sedibi eyalekulira mu Mmeeyi w'omwaka guno olw'okukozesa yafisi ye mu ngeri etali nnungamu ssaako obutagoberera amateeka ga UN. Ekibiina kya FDC enginiya Byanyima mu yali akyangira ebyobufuzi ku mukutu gwakyo ogwa Twitter bategezezza nga bwe bateewuunya Byanyima kufuna mulimu guno kubanga abadde mukyala mukozi nga byakola abitegeera. Sala Epero akulira abakyala mu FDC ayongera okuttaanya ku nsonga eno. N'olwekyo Winnie Byanyima alina background y'amaanyi nnyo. Ekifo kino bakimuwadde lwa busobozi. First of all yakuguka mukazi nnyo. Ye mukyala yasooka okukuguka okubeera inginiya w'ennyonyi. Winnie Byanyima azze kwegamba ng'alaga obumanyirivu mu bintu bingi nnyo. Yafuna degree endala mu kubeera inginiya mu ebyagundi environment. Kugamba mugezi ekyokubiri Winnie Byanyima teyeegerekereza naga nti ndi mukyala ebifo tubirekere bakyala. Ekifo kyonna Winnie Byanyima kyabadde azaafuna abadde akola performinga bulungi nnyo n'asingako n'abaami. Ekiwandiiko kya FDC kyateereddwako omukono Ssaabawandiisi waakyo Nathan Nandala Mafaabi bagamba nti obuvunaanyizibwa Byanyima bwayolekedde si bwangu naddala mu Africa nga siriimu akyeriisa nkuuli. Omu ku bakulembeze b'abakyala mu FDC Sala Epero agamba nti yenyumiriza mu Byanyima era alina essuubi nti omulimu wakugukola bulungi. Ogenda mu African Union yagenda ku merit yagenda n'avuganya n'asinga banne byasitayiza nabo n'avaawo era ate n'agenda okukola mu UN. Mu UN byavudde n'adda mu Oxfam nga director. Kati kino tekyewulisa muntu wa bulijjo okulaba nti ate Winnie akomyewo okufuna omulimu omunene nga executive director wa UNAIDS. Epero musanyufu nti omukyala asobodde okuweebwa ekifo eky'amaanyi n'akubiriza abakyala abali eyo obuteenyooma. Ng'atulaga nti omukyala ayinza okuvuganya n'omusajja, omukyala n'atupafominga omusajja era kyatulaze. Abantu bonna bw'ofunira abantu ebabadde avuganya nabo okufuna ekifo kino abasinga babadde basajja. Ye naye n'abasukkulumamu lwa bwongo na bukozi. Naye njagala kuyozayeza Winnie ateesa Uganda ku map. Enginiya Byanyima yaliko omubaka wa Paalamenti akiikira abantu b'Embarara yakolerako ekitongole kya UNPD era nga ye mukyala asoose okukulira UNAIDS. Abatuuze ku byalo bina ebisangibwa mu bitundu by'Emubende Emadudu gebakomba oluvannyuma lw'okusengulwa ku ttaka ekitongole ekivunaanyizibwa ku basigansimbi ekya Uganda Investment Authority. Guno kigambibwa okuba nti ettaka liweereddwa abasigansimbi okulimirako emmwanyi. Abantu abasukka mu 200 ku byalo okuli Kitembe kiri amakoyo Mududu Kyengeza Mubende gye buvuddeko ekitongole ekifunza kuba musigansimbi ekya Uganda Investment Authority kyabagoba ku ttaka bali bamaze emyaka n'ebisiibo. Ettaka abatuuze kwe bagobwa lyabwa musigansimbi okuva mu ggwanga lya Germany yateekako faamu y'emmwanyi eyitibwa Kaweri Coffee Plantation. Peter Kayiro mu kubatuuza bagobwa ku ttaka ng'alinako yiika 2 agamba nti amaze ebbanga ddene ng'asooka ku nsiko nga mbizi nga kati akyalina wakulimira kufuna kyakulya yadde okusoluba ng'embizi. Batugoba mu mwezi gwa mwenda ng'ekuba etonyanga ekitalo nga tetulina mayumba mwe tusula. Ng'ozimba akasiisira embuyaga nejja nekukuulako ne katwala n'osigala ng'ekuba ekuba. Ensanafu ne ziruma enjala. Twagenda bwetu tweddaabiriza kati we twije tulina we tulima. Kayira agamba nti ebijabajjaja byonna bye balina musigansimbi yabisenda ng'asimba emmwanyi nga kati akyalina amalalo g'abantu be ekimufudde emmomboze mu nsi ye. Ono si ye yekka akabatwala ng'entule gwe wabula omukadde Analusi Nanjayi
bw'atandika okunnyonnyola embeera mwayitamu okwata kutama kubanga abaagula ekifo kino agamba nti baatuuka okumulagira okunoonya emirambo gy'abantu okugijja ku ttaka lino. Bwe baali balima ennaku zino emmwanyi okuzisimba we nnava awaali amalalo g'abaana bange baŋŋamba nga jjewo tebageetaaga mu ttaka lyabwe. Ono agamba nti yatuuka n'okukulukusa amazigo olw'ebintu ebyayonooneka ekyamuza ennyima bigambo by'enkulaakulana nga kati kyayagala kumuzza ku ttaka lye. Nsaba gavumenti nga nze bwe ndi omukadde nga bwe bantunuulidde nze omu ku lwange banzizeemu kibanja kyange kubanga sirina ajja kunsala bagira kunnyonyoza wala wenja kugenda. Bano okwogera bino badde mu lukuŋŋaana bannamateeka abasindikiddwa ekibiina kya Network for Public Interest Lawyer nga balwamu ne Action Aid okusala amagezi buti abatuuze abagoba ku ttaka bwe bagenda okuyambibwamu. So at this point I want to ask, has anything changed from what you instructed the lawyer? Mu lukuŋŋaana luno abatuuze abasinga obungi bakkiriziganyiza nti gavumenti ne musigansimbi babalirira olw'ettaka lyabwe lyatwalibwa eribalirirwamu obumbi 3 saako ebintu byabwe ng'amayumba ebirime n'ebirala ebyayonoonebwa. Tusasulibwe n'oluvannyuma omwami ono tumuleke akoleko emirimu gye batusasule oba seekyo nze njogera mu bufunze oba seekyo tuddeyo tulonyaabwe ne tutambudde nga tujja mu nkiko nze nga ensalamu kino batuyirire batusasule kubanga tetukyasobola kudda mu ttaka. Patrick Ssebwatu nga ye ssentebe w'ekyalo kya Kitemba agamba nti mu kusooka ekitongole ekivunaanyizibwa kwa musigansimbi kyabalima nga bwe kigenda okubasasula okusinziira ku ttaka buli omu lyalina wabula ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kuyiwa amagye ne gatandika okubagoba ku ttaka. Tewayita nnaku ziwera naye ndaba nga mukulu gundi Katamba RDC azze ne Mwami Ssebaggala, yes mujjukidde buli Mwami Ssebaggala yali akulira ebiseera ebyo Balakisi ye Mubende nga zze ne bataliyani yonna nga abantu babatandika mbooko nti kati buli muntu atalinnye mmotoka wano kugenda kumutwala gye tumutwala ebiddako ajja kuba mufu. Kaweefube waffe okwogerako n'abakungu okuva mu kitongole kya Uganda Investment Authority agudde butaka oluvannyuma lw'okutuyita okutangaza ku nsonga eno wabula olutuuse ku yafeesi zaabwe ng'omukungu yatuyise takyakwata masimu gaffe. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Kulikayo Muyinge Mubende. Akamalabe na Uganda Charles Peter Mayiga akubiriza abakulembeze mu biseera babeerera mu buweereza babeere beesimbu ng'ate bakakamu abeetowaze okusobola okuweereza obulungi abantu baabwe wamu n'okuleetawo enkulaakulana ey'omuggundu mu ggwanga. Bino abyogedde awubyeko olw'ebigere eri Kalidinaali Wamala. Katikkiro okwogera bino abadde akyalidde Kalidinaali Emmanuel Wamala mu maka ge Nsambya wamu n'okumuyozaayoza okuweza emyaka 61 bukyanga afuna budyankoni nga buno yabufunanga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana 1957 ko n'okubeera Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala nga mu kiseera kino obuweereza buno yabuwummula. Katikkiro omusajja wa Katonda amwebazizza olw'omulimu omunene gwe yakolera Ekereziya Katolika ng'akyali omudyankoni wamu ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala. Era Katonda tumwebaza nnyo olw'ekyo kubanga oli musosodooti wa byafaayo. Mu nsisinkano eno Kalidinaali Emmanuel Wamala agumizza bannayuganda nga bw'atali mulwadde nga bwe bibadde byogerwa wabula nti mukoowu olw'emyaka kati gy'alina. Nga bwe ntera okukiddiŋŋana siri mulwadde wabula nina obukoowu n'obunafu mu mubiri ate ng'ekibireeta si kirala wabula myaka. Kalidinaali Wamala asiimye Kamalabyonna olw'obuweereza obulungi n'okuzza Buganda ku ntikko bw'atyo n'ayozaayoza beene okutuuka ku myaka 26 ng'atudde ku Nnamulondo. Neyambisa omukisa guno okukulisa empologoma olw'okutuuka ku matikkira g'emyaka 26 era ntuusa okusiima kwange gy'ali. Katikkiro mu kwogera kwe ategeezezza nga Kalidinaali ono bonna bwe bamwegomba olw'obwetoowaze bw'alina bw'atyo n'asaba abakulembeze abalala okulabira ku Kalidinaali. Ffenna tumwegomba olw'obwetoowaze
si bantu bangi mu nsi abayinza okutuuka ku ddaala lye yatuukako naye ne basigala nga bwe babadde ate oba mpozi ne basukka nawo mu kwetoowaza. Ow'omu mbuga yeebazizza abantu bonna abalabirira kalidinaali olw'omulimu gwe bakoze. Ensisinkano eno nga tennabaawo, Katikkiro asoose ku woteeri ya Africana okwetaba mu kujjukira obuweereza bw'omugenzi John Sebaana Kizito bwe yakolerera Bwakabaka bwa Buganda wamu n'eggwanga lyonna. Mu kujjukira omugenzi, abantu ab'enjawulo okuva mu kampuni za yinsuwa beebazizza omugenzi Sebaana olw'ebyo bye yakola okutumbula enkulaakulana ng'ayitira mu insurance company ye eya Swico. He's a seasoned financial leader who has put together 25 years very active service in taxation, finance, auditing and business planning. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe asabye kampuni za yinsuwa zonna mu ggwanga okwanguyiza abantu ababa bazze okusaba ensimbi mu yinsuwa zino wamu n'okuggyawo obukwakkulizo obuze buteekebwawo mu kufuna ensimbi zino. Mubanguyize obukwakkulizo mu buggyewo oli yakuwa ssente ze afunye ekizibu musasule agambe n'abantu abalala nti mu Swico bw'ofuna ekizibu bakusasula mangu n'abalala nga bajja nga baleeta ssente nga bizinesi zikula. Ow'omu mbuga era asabye kampuni zino eza yinsuwa okubeera n'obuvumu zigendeko ne mu byalo nga ziyigiriza abantu enkola eno basobole okuzeeyunira ssaako okuziganyulwamu. Babe bavumu mwe bannayinsuwa mugende mu byalo muyigirize abantu abali mu byalo emigaso gya yinsuwa. Abalimi bafiirwa nnyo ng'omusana gwase. Kalo Nakibuule y'abadde ku Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo omuwologoma Nakibuule. Okusinziira ku mukugu mu ndwadde ezikwata ennyindo, amatu n'omumiro, ekiwanga kya mugaso era osaanye okukikuuma nga kiramu kikusobozesa nno okubeera nga amatu nago malamu. Dr. David Sempagala agamba nti buli muntu alina ebiwanga 8 wabula kisinziira ku myaka gy'olina eri buli kiwanga kikwatibwa endwadde yaayo kyokka nga ate obubonero bwawukana. Biri mu kanyomero kaffe obulamu obwetaaga. Ekiwanga abantu abamu balowooza nti kiri kimu naye si bwe guli okusinziira ku bakugu. Dr. David Sempagala ng'ono mukugu mu ndwadde ezikwata ennyindo, amatu n'omumiro agamba nti buli muntu alina ebiwanga 8 ng'obiweza okusinziira ku myaka gy'olina. Ebirangi bino oba ebipaapi bino oba ebibangiriza ebimyukirivu bye tuyita ebiwanga. Mu kifaananyi kino olaba bina naye ebirala biri mabega wa bino. Buli waggulu wa kisige oludda n'oludda ebyo 2 na buli wansi wa liiso okutama waliwo kimu ebyo 4. Bino ebina omwana omuto byazaalibwa nabyo. Wabula tuweza emyaka 7 omwana bwaweza emyaka 7 ku bino ebina n'ayongerako 2 ne guwera 6. Ate okuva ku myaka egyo 7 okweyongerayo era omwana wayongerako 2 ku 6 ne tuweza 8 bwe tutyo bwe tukula kwe kuba nti ffenna tugera n'ebiwanga 8. Mu kifaananyi kino olaba ebiwanga 4 naye ate eri munda eriyo ebirala. Nga bwe tutuuka ku ndwadde y'ekiwanga, omukugu agamba nti buli kimu kikwatibwa endwadde yaakyo. Era buli kiwanga kirina we kituula era n'omulimu gwakyo we kikola. Singa omuntu aba wakulwala kitegeeza namba ki erwadde, buli namba erwala erina obubonero bwekwesanga eranga ku muntu. Kale omuntu bw'aba alwadde tusunsula oba ne tusengejja engeri gy'aba alwaddemu. Ye kasita tugamba bugambi ffe omutwe luddawa tumanya namba gundi yamunaanyizibwa. Ekiwanga kirina emigaso ntoko nga kuno kuliko okukkakkanya ebbugumo okuva mu mutwe naddala mu baana abato. Omuntu yenna ng'omwana obutabeeramu bbugumu mu mutwe kikolebwa nsonga ya kiwanga kyo. Bala abaana abato bookya nnyindo kubanga ekiwanga kiba kiziyidde nga kizibikidde. Era we wali enzisa eno ey'enzigotta buli nnyindo lwewagamiramu eminyira ekiwanga kiggala kubanga ekiwanga kirina obudirisa bwakyo mwe kisiza buggulira mu nnyindo. Kati buli mbeera yonna ekwata ku nnyindo ekosa ekiwanga. Era kulwange ennyindo etakuumiddwa, ennyindo erina obuzibu, ekiwanga kiteekwa okugenderako kubanga ebikunta by'omu nnyindo byemu byebikunta by'omu kiwanga.
empewo eyo gy'ossa mwattu esooka kuyita mu kiwanga n'esengejjebwa olwo n'egenda mu mawuggwe. Omulimu ogwokubiri kusengejja mpewo egenda mu mawuggwe n'esunsulibwa n'ekkakkanyizibwa era n'ewola n'eteekebwamu n'akabugumu. Ogwo nno nagwo mulimu mukulu. Abaana bonna abakolola ekiro beebaka nga baasamye kubanga ennyinde batekola n'ekiwanga tekisengejja okuyisa empewo mu kamwa. Oyo buli mpewo olw'oyita mu kamwa olw'okuba egenda mu mawuggwe nga tesengejeddwa, suubira omwana okukolola oba suubira okufuna obulwadde bw'okukola kubanga omumiro gukaze. Ekiwanga bwe kibeerako obuzibu, suubira okutataaganyizibwa mu kwatula ennyukuta ezimu. Nti singa omuntu ekiwanga kiba kisibikivu obanga kirwadde tasobola kwogera bulungi, enjogera eyo be bantu abagwa ennyukuta eyanna eyabba nedda, eyabba neyanna. Panga omuntu yandigambye nti nange njagala agaddaage njagala kubanga na ebulirayo eddoboozi teyatulwa olw'obulwadde bw'ekiwanga. Olwokuna lwa wiiki ejja suubira ebintu bye tukola nga ffe ebituviirako endwadde y'ekiwanga wamu n'obubonero. Obulamu obwetaaga. Rutana Lukenge, Delta TV, Amasukkulumu. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. That's right, you can pay all your bills from the comfort of your home at any time of the day. To conveniently pay TV subscriptions on Airtel Money, dial *185#, select phone, pay bill, select 3, pay TV, select StarTimes TV, DSTV, GoTV or Azam TV, depending on which bill you want to pay. Enter the StarTimes or GoTV, Azam TV, DSTV, enter the smart card number and follow the prompts to complete payment. Airtel Money, simple, instant, secure. Airtel, the smartphone network. Okumalira ddala emyaka egisooka 55 bannayuganda bagitegedde balaze okwagala kwabwe ssaako n'okwesiga kampuni ya langi emu yokka okusiiga amaka gaffe, obulamu bwaffe wamu n'ensi yaffe yonna. Era okusinziira ku bwesigo bwe bagirinamu, kino kigifudde kampuni ya langi esinga mu Uganda era nga kampuni y'emu eno ekuleetedde langi y'emu yennyini gy'omanyidde okumalira ddala emyaka egisooka 55. Langi ez'enjawulo z'obadde weesiga okusiiga ensi yo naye nga kati ejjidde mu linnya eppya Plascon, Color Your World. Satu kiki yene namba 3 laba ono kiri 3 ku Airtel so sinyanga bwe kibadde. Kozesa siringi 3 buli katikitiki okukuba ku mikutu gyonna wano mu Uganda. Ng'oli ku Airtel kubira ab'emikutu emirala gyonna ku siringi 3 zokka buli katikitiki. Kaakano yogera na buli muntu ku buli mukutu gwonna akadde konna ku siringi 3 zokka. Twazisaze. Airtel, the smartphone network. Airtel elungamizibwa Uganda Communications Commission. Tukwebaza okuba ng'okyali naffe Masukkulumu. Ekitundu ekyokusatu, eddwaliro ery'emmungu lyegasse ku Rotary Blood Bank okudduukirira abantu abalina ekirwadde kya kookolo, kino nga kyeyongedde nnyo mu nsi yonna. Obuwumbi 18 bwe bwetaagibwa okugula ebyuma ebikozesebwa mu kukalirira abalwadde abalina ekirwadde ekya kookolo biteekebwe mu kifo ekyazimbibwa eddwaliro ly'Ensambya. Mu mwaka gwa 2017 mu mwezi ogwokubiri, Rotary Club yadduukirira abalwadde ba kookolo bwe yabazimbira waadi mu ddwaliro Ensambya, nga kino yakikola ku nsimbi z'essonda okuva mu misinde gy'etegeka buli mwaka.
mu kaweefube w'okulaba ng'ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfette abalotale tebannassa mukono ku nsonga eno ey'okwongera okusonda ensimbi okuteekawo embeera esobozesa abantu abalina kkookolo okufuna obujjanjabi nga bazimba n'okuteeka ebyuma ebikalirira kkookolo mu kifo kino. Okusinziira ku Dr. Rose Mutumba okuva mu ddwaliro ly'e Mengo agamba buli lukya ekirwadde kino kyeyongera n'ategeeza nti bekikwatako basaanye okwongera amaanyi mu kukirwanyisa. Tulina bannaffe oba mu family oba mikwano gyaffe abalwadde obulwadde buno era kirabika bweyongedde nnyo si mu Uganda yokka naye mu nsi yonna. Wano eddwaliro ly'e Mengo we liviiriddeyo ne lyeyongera okukwatagana n'abalotale okulaba nga balwanyisa ekirwadde kino. Bano bataddewo okukebera kansa w'omumwa gwa nnabaana mu bakyala nga bawaddeyo ne ambulensi ssaako abasawo abanaayamba abo abanaabeera bakooye mu misinde egitegekeddwa. Naye wano mu Mengo Hospital naffe twenyigidde mu kintu kino nga tulina ssente ze tugenda okuwaayo ku lwa Rotary Cancer Run era tujja kubeerayo ku olwo olunaku ku Rotary Cancer Run tujja kubeerayo abasawo baffe bajja kubeerayo nga bulijjo ne ambulensi zaffe zijja kubeerayo. Richard Kalungi nga yakulembeddemu enteekateeka z'emisinde okusonderako ensimbi agamba beetaaga obuwumbi 18 okugula ebyuma ebikalirira abalwadde ba kkookolo mu ddwaliro ly'Ensambya okutaasa abamulina. Era nga omulimu guno tugutunuulidde nti gugenda kumalawo ensimbi obuwumbi 18. Mbadde ngambye nti emisinde egyasooka 2012, 2013, 2014 zatuyamba okuzimba ekizimbe Ensambya. Nate omwaka ogwaddako gwa 2015 ensimbi ezaavaamu zatuyamba okukwatirako bannaffe aba Rotary Blood Bank. Ku nsimbi zino baakafunako ebitundu 10 era Kalungi agamba nti olugendo lukyali luwanvu. Bano era bazimba n'etterekero ly'omusaayi ery'obwannannyini eryasookera ddala wano mu ggwanga mu ddwaliro ly'e Mengo era bakakasizza nti bakyagendera ddala mu maaso n'okuzimba amalala mu malwaliro okwetooloola eggwanga. Tulowooza nti tutandika butanzi kuba bwe tunaamala Ensambya tugendagenda mu bitundu ebirala 3 mu ggwanga era tuteekeyo ekintu kyekimu. Emisinde gya kubaawo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno mu kisaawe e Kololo nga gisuubirwa okwetabamu abantu abali eyo mu mitwalo 5 wabula nga ne mu bitundu by'eggwanga ebirala mu disitulikiti eziwerera ddala 40 emisinde gino gya kugenda mu maaso. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu. Lwali nnyo Kalungi Betty. Abasawo okuva mu disitulikiti ewakiso bakoze ebikwekweto mu bitundu eby'Obusega, Kibumbiro n'ebitundu eby'Erubaga okulaba abatundira ennyama mu buveera n'ebyokulya ebirala nga babifumbiddemu. Kakati bano basanze abatunda emmere nga bafumbira mu buveera ssaako n'okufumbira okumpi n'emyala ate nga mikyafu, ekintu ekiteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Abavunaanyizibwa ku buyonjo mu disitulikiti y'Ewakiso bakedde kukola kikwekweto ku bantu abatunda ebyokulya nga we babitundira tewali ku mutindo era nga wano basanze embeera gye baddukanyizaamu emirimu gyabwe nga yennyamiza. Era bassebo ne bannyabo ekintu ky'amazzi mukuumugayiwe emmanju mu kinya. Bano balambudde emyala egiri okumpi ne we bakolera nga gijjudde kazambi ne kasasiro aziiza n'amazzi okutambula. Abasawo bano basanze abafumba emmere nga bakozesa buveera ekintu eky'obulabe eri abantu. Basize wano amazzi tetumanyi ne byayolezaamu. Oluusi oli ayinza okuba alina ebirwadde byeffe bye tutamanyi najja ate ne bisaasaanira n'abalala. Kubanga tuliko endwadde ezitambula nga ziva ku muntu ne zidda ku mulala. Waliwo obuwuka obutafa mangu. Abamu ku batuuze badde bennyonnyolako ku bukyafu nga n'abamu balumiriza baliraanwa baabwe okubateera empitambi mu maaso g'emiryango gyabwe. Yaleeta oli n'amugamba genda opame wali eri ngenda kusasula. N'agenda n'apamawo bulungi nnyo bbi nakati era nze ne ŋŋamba sigenda mmuggyawo kamulekewo. Kale eky'obuyonjo si kibi. Si kibi nnyo. Kirungi. Wabula abatuuze basimye omulimu ogukoleddwa naddala ku bafumbi b'emmere abagifumbira mu bufeera.
olw'ensonga nti abawooteri basoose okutufumbira okubeera mu mmere era kyo kyetusanyusiriza ddala mugende maaso n'omulimu ogwo ekyalibadde kirungi netufuna abantu abasobola okutuyambako mu bantu baffe betulyako emmere obuveera bususse ne bw'oyogera nti bane temumpa mmere nga temugibiseeko kaveera ekyo kyo tekikoma. Ekikwekweto kino tekitalizza na bannannyini mayumba abatalina zikaabuyonjo. Agenda kutebako omuzigo azimbewo toyiye gy'anaasobola okulabirira kubanga kati eri toyi egaanyi etoyi emaze emyaka mingi wano. Edward Kasoma nga yamyuka ssentebe wa munisipaali y'Ekira asabye abafumba emmere okufuba okulaba nga bakuuma obuyonjo okwewala okulwaza bakasitoma baabwe. Nti obuyonjo bwe bulamu bwaffe bw'otuguza emmere embi oba olwazaazi kati tojja kufuna muntu mulala najja kulya mmere yo nga nze maze okundwaza olw'emmere embi gy'ompadde. Yakulembeddemu ekikwekweto kino nga ye Yiga Yowel atunnyonnyodde bye basanze mu bitundu bino. Tusanze abantu bano nga banyoomi nnyo nga balina effujjo naye eyalina effujjo kati bw'omulemerako agenda okweka nga kakkanye ng'akola ekituufu. Roya Namayanja, Delta TV agaliwo. Muge by'obusuubuzi ekya gavumenti okwongera okulinnyisa n'okutumbula ebyobusuubuzi ebyobulimi n'okulinnyisa ebyobusuubuzi okuwola ensimbi ku magoba amatono byogeddwa babinokoddwayo ng'ebisobozeseza ebyenkula y'ebyensimbi okwongera okutojjera mu ggwanga. Gavana Banka ya Uganda enkulu abadde ayogera ne bannama olunaku olwaliro bino yabyasanguza ategeezezza nti ebyenfuna bya Uganda bikuze okuva ku bitundu 6 ku 100 bwetwogera biri ku bitundu 6 n'obutundutundu 3 ku 100 mwaka gw'ebyensimbi guno. Okusinziira ku Banka ya Uganda enkulu ebyenkula by'ensimbi mu ggwanga byeyongedde okukula nga kino bakyesigamiza ku bino wammanga. Ekisooka nti gavumenti eya wakati erina byekoze okutumbula ebyobusuubuzi ebiyingiza emisolo ne ssente awamu okutwaliza awamu mu ggwanga naye ate era yeeyongedde n'okusaasaanya ku projekiti ezaayo zerina ez'enjawulo nga kino kiyambye ensimbi zino okukka wansi mu bantu. Ebyobulimi nabyo bibadde bisaale nnyo mu kwongera ku byenkula by'ensimbi mu ggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 nga kuno kwegattiddwako n'amagoba banka ez'ebyobusuubuzi kwe ziwolera ensimbi. Ebyobulimi n'ebyobulunzi byeyongedde amaanyi era ne ssente ezivuddemu ziyambye ku kino. Kino kyongedde okuwa eggwanga essuubi nti ebyensimbi byakwongera okukola obulungi mu bbanga ery'emyaka 2 era basuubira nti byakulira ku bitundu 6 n'obutundutundu 2 ku buli 100 buli mwaka. Over a 2 to 5 year horizon, economic growth is projected to remain robust, averaging 6.2% per annum. Wabula okusinziira ku Victor Alani Walusembi omu ku boogezi ba banka enkulu agamba nti wadde nga ebyensimbi bikuze ate enkulaakulana yaabyo yandikosebwa olw'ebintu ebitundibwa ebweru w'eggwanga nga kw'otadde n'ebyobulambuzi by'eggwanga ebimu ku bisinga okuyingiza kuno ensimbi okukosebwa ng'entabwe eva ku byenfuna mu nsi yonna okusereba. Kuno agasseeko n'embeera y'obudde eyinza okukosa ebyobulimi. Nti ebyenfuna mu nsi yonna birabika nga biserebye era n'olwekyo bye tufulumya eggwanga biyinza okukosebwa olw'okuba nti tebiyaayaanirwa nnyo kubanga n'eri gye tubitunda embeera yeeyongedde okusereba. Embeera y'obudde nayo singa eba ekyuka ayinza okukosa ebyobulimi n'ebyobulunzi kino ne kikosa speedi oba emisinde ebyenfuna kwe birinnyira. Wabaddewo n'okutya obanga n'ensimbi ezisuubirwa okukozesebwa mu kulonda kwa 2021 tezikose nkulaakulana wabula abakulu mu banka eno bagumiza bannayuganda ku nsonga eno. Ebyokulonda byonna byabalibwa mu budget era ensaasaanya ya gavumenti yakolebwa plan ennungi mu budget. N'olwekyo tusuubira nti bijja kutambula nga bwe kiri mu budget ate bwe tuba
bwe tuba tusalawo obanga tutangaaza emiwendo kwe ginaalinnyira kye bayita inflation ne budget nayo tugitunuulira n'olwekyo tetubisuubira kutaataganya inflation singa okusaasaanya okwo kutambula nga budget. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu. Wow, Masukkulumu okuva mu nsika ebyemizannyo ekibinja ekisooka ekya ttiimu y'eggwanga egenda okuvuganya mu mpaka za All Africa Games kisitudde okwolekera Morocco esibuddwa minisita omubeezi w'ebyemizannyo Charles Bakabulindi wali ku kitebe ky'ebyemizannyo Lugogo. Bw'abadde asibula ttiimu eno minisita yennyamidde olw'essomero lya Kibuli okugaanira abazannyi abadde bagenda mu mpaka za Africa ne basalawo okubatwala mu mpaka z'amanga ag'obuvanjuba bwa Africa ez'amasomero ga senior zino zindi awali mu Arusha ku muliraano ne Tanzania. Nze ng'omuntu saakyagala toyinza kuŋŋamba nti omwana obadde oyagala nti agenda akuzanyire egya East Africa essomero libe nga lirivuga nti bw'anaagenda e Morocco country enaavuga essomero terijja kuwulikika. Yes, omwana bw'anaakola obulungi e Morocco kituufu ejja kuba ttiimu ya ggwanga tebajja kubanga bamunshoninga ssomero naye which is important, which is great. Tuba tuflagging off teams nga zino tulina ebigendererwa bya njawulo, tulina talent gye tuleese okuva wansi twagala egendera eddala waggulu abaana baffe bano abazaalibwa n'ebitone ate byeyongere n'ensi outside Africa basobole okubalaba ekinaavaamu tebagenda okubanga bamaketinga wa country back wherever they will go. So tukubirira abazanyi baffe ne ba managers be bagenze nabo tutuuka eri tetugenze nga batourist, but we have gone to market our country, we have gone to win, we have gone to tell the entire world tulina potential. We want to say that the timing of the games has not been the best because scheduled at the time when the financial year of government has just started. We're just 1 month away from the new financial year, 2019. So please, I'm asking you guys, you've got a rare opportunity to represent your country, to put on the Uganda flag. Take discipline seriously. When you're in the village, you touch these Ugandan girls, no problem. Definitely that we are not going to Morocco for the sake of going there. We are competitors. We are going to compete. And therefore... Ate ye omutendesi wa Kampala State Council Authority Football Club, Mike Mutebi, aweze nti ttiimu ye erina okutuuka ku luzannya lw'akamalizo mu mpaka eza Pilsner Super 8 wenaabekwatagana ne On Park FC mu luzannya lwa semi-final. Omupiira guno Mutebi agutwalanga mukulu olw'engeri ttiimu ye gyetegekera empaka z'ekikuza Africa Stars mu mpaka z'ekikopo kya Africa ng'eno yabawangula mu luzannya olwasooka Namibia golo zaali 3 ku bwereere. Tournament twagiyingiramu kusika binyoma wawe nkugamba tulina okuwangula omupiira gw'enkya wetutawangula tujja kuba kintu naye okwekkiririzaamu kwetu abasambi baage bwe balina okay bamanyi nti bajja kuba omupiira ekyo tekibeera kunyooma mulabe kiba kiraga nti timu weekakasa kitabadde nnyo mu basambi bafe abauganda tubeera timidi sambi bulungi naye nga teyeekakasa asobola okukola ekintu lwakikola banga akoze ensobi naye kati bano abalenzi betulina beekakasa nnyo ejja kugamba manyi kirungi nnyo kooti omusambi najja nagamba ti omupiira gwe tujja kuwa tupafominze bulungi nnyo buli wetuzzaawo naye omupiira gukyuka buli kiseera kirungi ttiimu gye tusamba nti osobola okugiteebereza kikyesobola okukola era ne bweba ekusinze nga ekusinze lwakuba ekikoze bulungi naye si kya bulijjo nti ejja kikolanga bwe kityo naffe tulina enteekateeka yaffe gye tukoze okumakinga sure nti this time tugijjamu mu mpaka.
Bagamba buli lwodda mu bya ani ali mu mpeera owa wa kibuno tero bagamba nti ebyoma biggwa by'ekiddiba ly'ensirikalira mu ngalo. Amasukkulumu nzikiriza embyetegula engeri ya jazzi lyetegula muzadde bagaliza ekiro ekirungi n'essanyu erifaananako ng'eri enkejje esimatuse n'amakakasi. Ssaabasajja Kabaka Wangala. Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo.